fabricate this yourself? Yep. Fabrication, well, in the window yaliwo. This out, outer part, the tray, area, the siding here na. Then najikola ceiling, siding, the cupboards is here. That was metallic framing. Nekati engeri jeri mu storage. The weekend eno tugikozesezza so. Yeah. Hey. Interesting. Karibu. Karibu coffee. Yep. Karibu coffee. Hizi na sikati. Nawe sija nakutaka tukono katulabe tamu abantu kubaliremu mangu nnyo. Kale. Concept yeno business etya. Karibu coffee okola ki era boli awo kikyoleka bamanyi etere oluvanyuma bayinza batya okwenyigiramu. Manyi twayogerako naye kati nga bwenzize on site. Era nsanyuse nnyo nti otuukidde ddala. Yes. Ku sauce ye bwennyini. Ya kakati eno trailer yaffe. Trailer eno ngazi bulungi ate buli kimu kye mwekiri ekigenda mu oyinza ogiyita mobile coffee shop. Okay. It's a coffee shop on wheels. Wakuba nti kati yabadde mu storage ebintu ebimu ngeno snack display wansi wano erina kubeera waggulu wano. Naye nga machines zonna mweziri eyo juice machine ecoolinga juice ne mixinga eriko ne dispenser just drip coffee machine dripping coffee eriko pots biri ku side ya wano ndowooza oyinza okubalaga ng'ozzeeko side tulage machines wano naye kyembadde ngamba nti kugamba trailer eno ngazi bulungi era ekirungi nti nina omukisa nti ebintu ebisinga nabyekolera nayiga ebintu bingi nakola ensobi nnyingi nga ntandika naye at the end this perfection era kati ntambulira mu perfection ne trailer enaddako ne card coffee card nga wawagirabye ejjo ku Una celebration victory party ebyo byonna bivudde mu kuyiga kwenjize kubanga ne trailer yange yasooka. Yeah, naye siding yonna woodwork ono nze namukola kumu designinga kumu staininga zonna cupboard doors. It's a home job. So mobile coffee meaning nti oteekateeka coffee n'omunywa abantu bamunywa. Yes. So kawa coffee beans nzijja Uganda. Kawa nga asinga aba Bugisu. Aba Uganda ndeeta green beans nenzisiika. Ntera kusiika medium roast. Nenzisiika. Ezimu nzipackaginga nenzitunda nga mpackaging naye main consumption line ya trailers. Okay. So consumption straight to the cup. So musika then ne musekula wano mu trailer oba ku cart. So musika gwengenda okukozesa gwensika ne musekulira on site kubanga abeera n'akawoowo ako bw'oba musekulidde on site. Kawo omulungi awooma olina musekula ng'ogenda mukozesa obutasukka ddakiika 5. Yes. Okukuuma akawoowo ako wewali kaaki awo era oba wakamusekula bwoti owulira akawoowo nti kanjawulo naye ne kagenda nga kafeedinga mpola. So kati faawamu nnyo okuva mu Starbucks simanyiwa kuba twayitiddwako akakisaako. Abamu nnyo mu Starbucks bagezaako nga basobola kubanga nabo bamusekulira awo balina ebyuma ebimusekula grinders. Oba tofiiriddwa kakisa naye ekibi. Oh, so Starbucks. So kyebakola mu Starbucks is what you're doing in a mobile form. That's what I'm doing in a mobile. Yeah. Buli kyonna kye bakola mu Starbucks. That's what I'm doing here.
in fact I even do bet more kubanga nina kanzijemu thought eno ngikozesa just to keep some extra inventory on hand nebirema kubeera mu storage kati nga bikopo snack dishes na biki naye nga omutima gwa coffee shop and on wheels omutima gwayo gwe guno machines zino guno gwe mutima gwa business. Ekyuma ekyo process yekikola kimuyita barista. So baristering olina okubeera ne espresso machine. So zino ziri bbiri, they are both Nova Simonelli Apia Life. Eno eri more manual, nja kukubuulira enjawulo. Eno eri semi automatic. So olaba ka steam wandi kano ke kafumba amata. Steam ava muno bwagenda ku lususu luyinza okubambuka. Era kintwalira eddakiika ng'emu n'ekitundu okufumba amata ago ne steam ono okutuuka woonywa kaawa oyo n'omuwulira ng'ayokya ng'alinga eyakava ku kyoto. So kano kali manual kubanga steam wandi eno nze nina okugijjako bwe ngirekako ng'ekyafuuwa steam amata kugamba gayinza kubanga amata ago science eri mu mata mulimu sugar molecules. So sugar molecules ezo nyinza okukolera kaawa nga sitaddeemu sukaali naye n'owulira okuwoomerera ng'alinga ali mu sukaali lwa mata ago. So steam ono bwe mufuuwa mu mata ago ayina engeri gya destabilizingamu molecules ezo na breaking it down sugar to a point that you can taste some sugarish naye ate nga mu mata sitaddemu sukaali. So bwe amata ago kyembadde ngezaako okugamba nti machine eno yeetaaga okukozesebwa omuntu ali experienced obulungi ng'asobola okuggyako okuswitchinga off steam wandi eno neetayokya mata ago okuwulira ate nga tegavaamu kawo kalungi na sukaali oyo. So eno yeetaaga experience eno era abantu abasinga kati nga bensubira okutandika okutraininga okukola mu trail eno bajja kutandikira ku eno kubanga eno yejjako yokka ina ka thermometer wano akazimbibwa ku steam wandi eno. So okasettinga ku a strict temperature era yo yejjako yokka steam eno. So yenjawulo eri wakati waayo naye bw'ozitunuulira bw'otyo olaba zifaanagana nayagala okufuna zino eziri compact and aggressive because I don't have enough, that much space. So the real estate is just right for something that's aggressive that can power the business. It's we can make teas, chai, tuyinza okukolerako iced tea, tuyinza okukolerako drip coffee. It's a massive obanga tugenza awantu nga abantu abanywa kaawa oyo ali drip bangi nnyo, so ntera kukozesa eyo ku mikolo ng'egyo. Naye trailer eri self sustaining, ebintu ebisinga mukama yatuwa ekisa nti tusobola obyekolera. So SCs zino sink zonna nze nazizimba. So omuntu bw'anaabanga atendekeddwa omugaidinga oba omukwasa trailer eri finished n'omutendeka how to operate the machines atandikira kweri ennyangu bw'agenda kubuka oba oli awo n'agenda ne kweri n'atandika okuhiitinga marketplace okusingira ddala abantu gye bakuŋŋaaniddeko mu parks tugenda ku farmers markets. Obutale ewaffe baba buyita butale bw'abalimi.
obutale bw'omubuulo obw'omubuulo naye buno businga kubeera bw'abalimi baleeta nnyaanya naye baleetako n'ebintu ebirala nga crafts naki n'ebibumbe so trailer eno ebifo byetera okugendako ne ku bisaawe by'omupiira tubeerayo nnyo kwegamba abantu bwe bakuŋŋaanidde abangi abantu bwe bakuŋŋaanidde abangi wonna tubeerawo zino sayinzi zaffe of course bwe tuba tumaliriza emirimu tuzizingako ne tuziyingiza muno naye abatulaba tuyinza okubalagako obutereevu era ne artwork ono yenna nze mukola in-house artwork ne mutwala ne bamuprintinga bino mbiprintingira ku staples oba office marks so my past career I've had jobs of graphics designing, so these things come easy to me. It's easy to you, natural. It's almost natural, second nature. Okay. So twina ne seasonal drinks zetandise okuyingiramu nga pumpkin lattes babadde kujja okuyuna victory party nakoze eziwerako Halloween drinks. Of course this is all just marketing naye nga tewali nnyo njawulo flavors ezikola season. Okay. So as you can tell, all seasons are dictated, all flavors are dictated by season. So Halloween with the pumpkin spice, you know, Christmas nejja netubeerawo ne gingerbread, netubeerawo ne mint. So in season zetuyigiriza nti buli season ate ebeera ne flavor yaayo. So naffe bwetyo tugezaako okugoberera market trend ne tukola ne of course ice coffees mu buli flavor yonna omuntu gy'aba ayagadde. So okusingira ddala tufunye feedback oba tufunye okuwulirizibwa okuva mu bantu nti kaawa waffe wanjawulo nnyo. Ekyo kituzaayo ku mukisa gwe tulina nga bannayuganda okuba nti tulina ebintu ebitali walala wonna. Kaawa waffe tatera kusangibwa walala wonna, ne bw'osaba n'ogenda e Rwanda n'ogenda e Kenya era owulira kaawa wa Uganda wanjawulo. So tulina omukisa munene era nsoomooza bannange bonna abandiyagadde okuyingira mu bizinesi ya kaawa. There's still a lot of space. Ate era nga ensigo gye tulina eya kaawa etasangibwa walala tusobola okugikozesa kati okwejja naffe twenyigiremu. It is a lot of value. Oh yes, there's a lot chain of... Yep. Yeah. So webale. So byebyo munange. Webale. Mwe mugwamaanyi. Naye kinsanyusiza nnyo nti ozze otuukidde ddala ku sauce. Abatulaba munaakisonyiwa nti trailer eno olwamala ogikozesa emabega kaawo tetwagitwala tugirongoosa naye olumu bw'obeera ng'oli busy. Yes. There's ate bw'ovaayo ng'okooye era nabyo bwe bityo. Olina okufuna akadde ate collage ono yenna waaka wange. This is all my art. Of course tuli ku TikTok, Instagram, naye oli ayinza okwebuuza nti ate lwaki waliwo abasamba omupiira ate wano waliwo music naki. Nayagala okukola collage nti oli bwagitunulako agamba abaleka bagenda ne ku bisaawe, abaleka bagenda ku festivals, music festivals, you know. Naye nga byonna byetooloolera ku varieties eza kaawa.
lattes, espresso, macchiato, mocha, cappuccinos, flat, americanos, you know, zino zonna kwegamba varieties za kawa. Era oli yerobozaamu n'agamba make me an americano. Naye gye bujjakaawo nga bwe tubadde twogera enteekateeka gye tulina okutandika okusunsula ekigambo kaawa. What is an espresso? Drinks kize bakola mu espresso. Macchiato, enjawulo ki eri wakati wa macchiato ne cappuccino ne latte. So bino byonna ebintu byakuyiga buyizi. Nze nange nali sibimanyi emyaka 5 emabega nga nywa bunywe kaawa nga ngamba make me a mocha. Naye nga sifuddeeyo nnyo oba ataddemu mata oba ataddekozesa almond milk kujjako nga mugambi. Naye nga kaawa watunzi era bingi nnyo bye tulina okuyiga. So nja kutegeka nga bwe badde ntandise okutegeka classes ezo tuyingire tusobole okulaba engeri gy'okolamu coffee, engeri gy'okolamu coffees ez'enjawulo. Waggulu wano nateekawo beans from Uganda, pure organic, of course, okutegeeza abantu nti kaawa waffe ava Uganda. Naye nina entegeka ey'okutandika okuteekako maapu za Africa ne maapu z'ensi za Africa. Wano we tuyingiriza amasannyalaze agajjira mu generator. Tulina generator yaffe nnene obulungi gayingirira awo. Electrical yenna ali mu trailer eno nze namukola ne plumbing. So ekyo kimpa obuvumu okumanya awayinza okubeera ensobi n'okugicorrectinga amangu. So ekyo bannange tweyigirize nnyo okukola naddala ng'okulidde mu mbeera yaffe ey'e Uganda n'okulira mu mbeera eyo ate n'ojja mu nsi buli kimu nga kiri standard. Ogenda mu Home Depot oba Lowe's n'ogula heater nga kuliko manual ekulaga engeri gy'osobola okukozesaamu heater eyo n'engeri gy'otalina gikozesa. Ogamba bw'oba okuyiga kintu kikulu nnyo. Tulina okuyiga okweyigiriza n'okubeera ne discipline eyiga ebintu nga bino kubanga service industry mu ggwanga lino eri expensive. Singa nakwasa trailer eno omuntu ne mugamba nti ginzimbire bwoti okusookera ddala nandibadde simulinaako nnyo control kubanga yandibadde olumu akolera ku budde bwe ate nga musasula. Naye ebintu bino nze kyantwalira obudde. You have to take the time, you have to put in the time. There is no shortcuts. Tewaliwo kakubo kagenda mugga. So olina okuteekayo omwoyo, tulina okuyiga okweyigiriza kuba tewali ngeri ndala yonna gye tugenda kubeera mu ggwanga lino nga tetusobola kweyigiriza okukola mirimu nga gino. Tulina ne AC yaffe wano. Unit eno esobola okuheatinga. It's a mini split nga bagiyita. So erina unit endala munda efuuwa empewo. So it can heat and cool, not at the same time, but seasonally. Yeah. So trailer yaffe, then the tracker yaffe ya karibu. Heat and cool. Kitegeeza nti nali mu masekkati ga America omuzira nga gwagudde era. Tosobola kwekwasa nti leero gwagudde nnyo obudde bunnyogovu sijja kukola ki? Sijja genda kukola. So buguma bulungi munda omwo. Trailer eri well insulated. Ne tracker yaffe ya karibu. Chevy Silverado high country. Tracker yaffe ne tuyambye nnyo kukola emirimu kubanga yevuga trailer zonna okuzituusa we tulina oziteeka. So webale kale munaye.
science okugiweta wano okumuyiga. Wakola kati tatawanyina. One shot. Wow. Skill eryawo, one shot. Eyokuyiga kuno nalinze sivugako trailer. Gwe okimanyi nti nze mpangisaako gundi tugenda mu summer camp bino ne mpangisa trailer ya U-Haul naye okugipakinga bwotyo sinaba kiki ogira oti nesala ti nowulira ng'egenda nekwagula ogiyese one shot. Wow. One shot and that's it. Nakugisembezako emabega katono. Nga kiwedde.